mu myaka gy'ekinaana disitulikiti ekyotera ziliwamu omuntu yasooka okukwatibwa n'okufa obulwadde bwa siriimu okumwalo gw'ekasensero ekibi ng'abantu awerako baafa olw'obulwadde bwe bali tebamanyi. Mu kiseera ekyo disitulikiti yali kitundu ekitwalibwa disitulikiti Rakai era obulwadde buno bwasooka okuyitibwa edda okubwaleka amaka mangi gafuuse matongo olw'abantu bonna okusaanawo. Baatugamba nga nti waliwo abasuubuzi abaagendanga erukunyu sayidi z'ekasensero eyo nti baali balina bye babbyeyo n'olwekyo abantu beeri ne babaloga. Bwe butuukidde olero ng'ebintu bingi bikoleddwa okulwanyisa akawuka kaleeta mukenenya n'okujjanjaba abo abakalina. Omukwanaganya w'enteekateeka ey'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya ekyotera Max Kintu agamba nti kyotera eri ku bitundu 13 ku buli 10 ku bantu abalina akawuka bwogeraganya n'eggwanga eri ku bitundu 6 ku 10. 13 n'obutundu obugwamu oba kiyite 13.1%. Kiba kitegeeza nti ku buli bantu 10 b'obala mu mbeera yonna osangako abantu 14 abalina akawuka kano akamukenenya. Agamba nti okwegirisa kwa siriimu ekyotera kuva ku binyumo ebyeyongedde mu bigo eby'enjawulo ekyotera emyalo ensalo y'emutukula n'ebifo ebirala. Tuyina tawuni nnyingi ezigenda zimerukawo, tuyina ebinyumo, tuyina booda, tuyina emyalo. Ate mu binyumo muno mwemuva n'okusanyusibwa, ate era mu kusanyusibwa omwo akawuka ka mukenenya mwe katambulira. Agamba nti kati obulwadde businga kuva ku bavubuka wakati w'emyaka 25 okutuuka ku bantu abakulu ku myaka 45 nga kino agamba nti abantu abakulu naddala abasajja bettanira nnyo abaana abatono okuba abakozi balinamu kasente. Abato baagala ssente, abakulu bano emyaka 4 be baziina. Ategeeza nti wadde biri biti bajjumbidde okusomesa abantu okwekuuma n'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya n'okubujjanja abazuuliddwamu obulwadde. So eddagala lino lituyambyeko nnyo okulaba nti abo abakayina baba tebasiiga nnyo. Ssente wa disitulikiti ekyotera Patrick Kintu Sekulo mu kwogerako ne Bukedde TV ategeeza nti ng'abakulembeze bye bifuzi nabo tebatudde mu kulwanyisa mukenenya. Yadde wabawo ssente ezijja nga ziri ku nsonga eyo naye nga disitulikiti tufunayo ku ssente za local revenue ne tuzongera mu kitongole ekyo okusobozesa abakugu baffe okweyongera okutandula ebigere okutuukira ddala ku muntu asemberayo ddala wansi. Agamba nti omuggalo gw'emyaka 2 gwaleetera abaana okukula ennyo ne beerabira n'okusoma kyokka bo ng'abakulembeze bakyajjukiza abantu siriimu wali era basaanidde okwekuuma. Tubateerawo embeera buli kaseera ebajjukiza ku nsonga eyo. Tuyisaamu emizindaalo, tubeera mu masinzo nituyogerako, tubeera mu kuziika. Buli lwe tufunidde gazalingi yonna abantu nga bakuŋŋaanye tugezaako okulaba nga tubyogerako. Ekirala bye basawo baffe ku malwaliro nti tubateerawo embeera okulaba nti bakkirizisa era basikiriza omuntu okwekebera, kubanga omuntu yenna ateekebeza kumanya nti alina akawuka kano mwangu okukasaasaanya ku sipiidi. Agattako nti bafubye n'okussa amateeka naddala mu bifo ebisanyukirwamu nga basawo obupiira. Buli kifo kisanyukirwamu kirina akabokisi ke tuteekamu obupiira. Ebipande ebirabula kyakawuka kano kakyaliyo. Ne bannakyotera boogedde ku ngeri okulwanyisa mukenenya ne balaga n'engeri gye bakusibwamu okuva emabega obulwadde buno. Bannyinaze be navubuka nabo waka mukenenya yabatwala baleka abaana owa2 owa3 okujja myaka gy'ekinaana ekyasemba gyawo n'okuyingira 9 waliwo n'amayumba agaggalwa. Mulewa John Bosco yakusakidde Gulen ku Bukedde TV.